Kaseera kabadde ka prom party night muganda wange mwana muwala wa Bobi Wine side eno era nga ngenda kubeera nga mbikutuusako Shalom Namagembe ate nga n'omukyala Barbie Kyagulanyi naye mulina munnange bannange omukyala abadde ayaka mwana mulenzi munnange atekinga esaha alabiseeko munnange ate ku mukolo side eno ate nga munnange ngenda kubeera nga nkulagakoko ne ku nakyala munnange ate Rema Namakula balina nno munnange akapiya n'omunigeria wali olezi muganda wange bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi naye nga kansoke nkutegeezeeko nti nno ebifaananyi ebibadde munnange bitredinga buli wamu ku Facebook, Instagram, TikTok nkugambye by'ebyomwana muwala munnange ate muwala wa Bobi Wine era ng'omukyala Barbie Kyagulanyi yabitaddeyo ku wali okwetoloola babadde munnange ate ne prom party eside eyo tukimanyi bulungi nti nno dress yokka gy'abadde ayambadde muganda wange era ebiseera ebisinga nti nno tukimanyi bulungi nti nno abaana bano ku prom party naddala abawala bambala dress ebiseera ebisinga era nga boogezaako okulaba awo kugambye abadde ayambadde kye bayita okwambala era nga maama we avuddeyo ku wali n'agamba nti nno amukozeeko akaviiri abadde wanjawulo amukubye make-up abadde wanjawulo amwambaza dress abadde wanjawulo nga yeetegekera munnange ate olunaku lwa prom night eside eyo naye nga munnange Shalom Namagembe bw'atyo bw'abadde afaanana nkugambye abadde anyumye era nga bamutaddemu ssente daddy ne mami munnange ate bamuyooyose okubeera nga alabika ate bulungi nnyo naye ng'ebifaananyi ebyo bibadde bitredinga wali munnange ate ku mikutu egy'enjawulo era nga ku sayidi y'emu wenguyiddekoko ne ku kifaananyi eky'omukyala Barbie Kyagulanyi nkugambye wali abadde munnange ate ayambadde era nga by the way wetwogera munnange ate ku bakyala abakyasinze okutredinga omukyala Barbie Kyagulanyi era naye tasobola kubulamu munnange era nga mukyala omukozi munnange tukimanyi bulungi nti nno ku One Love Beach era nga bw'olaba awo gy'abadde wali wonna nga ayaka kye bayita okwaka tukimanyi bulungi nti nno abeera munnange ate ne bizinesi ze esayidi eyo z'abeera akwasaganya jjukira nti nno bategekerayo emikolo the events ez'enjawulo ebusaabala ku One Love Beach era nga gy'abadde munnange omukyala Barbie Kyagulanyi kati kankuggyeko eyo katugende mu maaso wali omuyimbi King Saha naye mukyekinzeko esayidi eno olunaku lubadde lwa mikolo time wali n'asooka n'ayambala ekkanzu awo ne kooti muganda wange abadde ali mu going mukaawo crazy nga ali mu kutuuka munnange ate wabadde agenda opafomingira esayidi eyo omwana mulenzi munnange ate King Saha era nga King Saha by the way oluyimba lwe lwakyayina munnange ate love enyuma era ng'ebadde challenge eyo gy'abadde akoze akatambi kabadde kakutte akati era nga n'oluyimba lwe munnange lufuuse ensonga okwetoloola abaana balukolamu challenge eyo nziraba zitambula era nga nakano akatambi nako kabadde kakutte akati ku mukutu munnange ate ogwa TikTok ye mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga bwenti wemukyekinzeko jjukira nti nno nakusuubiza nti nno nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi oyo King Saha kati katugende mu maaso wali bannange omukyala Rema Namakula bannange leero abadde bulala bambi era nga boogezaawo okulaba kakati nno music munnange ate amutadde ku level esayidi eno era nga munnange akoze wali munnange ate sigamba nti bwe bamutadde ne ku level tukimanyi bulungi nti nno Rema Namakula ali omu ku bakyala abakyasinze okubeera n'amaloboozi munnange ate amalungi Rema Namakula gye yakoze kolaba eno jjukira nti nno remix yagikoze munnange ate ne mwana mulenzi munnange ate Omunigeria olezi naye muganda wange oluyimba lwa Tabu maanyi Rema Namakula ayina engeri gye yatuddemu kaawo muganda wange jjukira nti nno bino byayagalira ddala kyabadde kiriya nnyo bambi omukyala munnange ate Rema Namakula era nga kasita obeera nga tonaba lukyekingako muganda wange simanyi kyoliko naye nga genda osobole okubeera nga ate oluwulirizako munnange ate oluyimba lw'omwana muwala ono Rema Namakula ne mwana mulenzi munnange ate Omunigeria olezi ku
collab gye baakoze ate wali wonna efuuse ensonga era nga bw'olaba awo munnange abadde akola challenge awo omukyala Rema Namakula eyebadde challenge bwe nti nno munnange ate bwenkoze era nga kakasa nti no video gimpera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.